Bannayuganda ababadde bakukutane ka app akamanyiddwa nga Fidelity wetwogerera bali mu maziga ag'ensusso wabula abamu batandise okubanga bakaaba mu lujjudde newankubadde nga ka app ako babadde bakakozesa mu kimugunyu olw'ensonga babadde beeyagaliza okwefunira omusimbi ogutokomoka wayita akaseera tubalabe nga bavuga amamotoka nga badigida n'okucacyanca tubabuuze mwajja wa ssente batandika okutugamba nti kola nnyo hard work pays kumbe balina ka app ke banyiganga ne kabayiira omusimbi wetukeredde olunaku olwaleero ka app kakunyiza dda emisinde ensimbi zaabwe kakuulise nazo tetuli mu kubasanyukira nti mwakoze loose etagambika wabula tuli mu kubagamba nti mujje tuboneebone ffenna ssente tuzinoonye mu byaddala olw'ensonga ebyamangu si bya mwangu nga bwe mulowooza abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli balamusizaako mikwano gyange katugere mu maaso n'okuba nti tusimbula ne show olunaku olwaleero mpozi ani yagambye nti full figure bamukubye ekijasi muntu bw'oba ondaba olaba kitapinga kyekyo bw'oba ondaba olaba ki n'amanyo gamasamasa obadde kinaawe nina n'akazigo si ka bonna kafa basasana bwe bwazuukukidde olunaku lw'eggulo nga bangi bagamba nti full figure yakubiddwa wabula tugenza okusanga nga full figure ali mu kusaasaana ne sekusaasaana yenna infact full figure wabuuziddwa lwaki tali mu ddwaliro ng'ate bannayuganda bangi babadde basuubira nti ono baamudomye ne sekudoma yenna era nti endondi zaamunoze ali mu kunansinga biwundu agambye teri biwundu byenzijanjaba olw'ensonga siri mulwadde yadde nze mbadde nkusuubira mu ddwaliro ani waliyo balwadde nakyama wawanuma laba that is full figure for you abuuza nti yakyamawa infact full figure agenze ku peegi ye n'agamba nti wemba sibasiiwa lwaki mwetakula then kwe kuteekako akavidiyo nkugambye full figure yakomyewo ndoozi ate bwe yakubiddwa yashananye bushananyi olw'ensonga yenna agrowing ebitenkanika agamba nti mumugamba ki temulina kye mugambayo oli otya full figure ndi bulungi muke golaba ki ndaba ondaba olaba ki wagambye gwe Marie Antoinette obadde kinaawe lukwale mi aba emiti gyona giyimiridde bantu laba abantu bafa basaasanye saasane saasaana naye omuggo gwaki mba mu lubiri lwange sebo olina n'ensawo obadde ki wagambye ova vasayirizi olubiri lwo yes ovapa oliwe Paris obadde kinaawe tekanaawe ozadde wa bulijjo oliwe France bulijjo obadde ekikunda otuyamba buyambi okubawa mbayamba buyambi okundabako kyobola just mbawamu naye onyumye nabagamba mbawamu buwi okubya akateeteeyi ndikuoligina bulijjo oyina ebbina olyoka ndabanzena bulijjo oyina ebbina ndabanzena okubye n'emmini amaanyi ogagyewa gwe omukazi gwe mukazi gwe saasira omusajja amaanyi ogagyewa olowooza kisasanya mbajjo kiki naye bajjo bannanga alya bulungi bajja akaabira ki sooka omubulire kye yasubwa bukyanga agenda akimanyi ozalwaki akaaba bajjo kiki yasinga osubwa ala yazze mu kisanga mulagirire wano ugandi wabajja olabawo negomba ndi mu ngoye naye olwo bajjo olwazi bamwegomba ali mu ngoye then kati kale nga tukyali ku bya full figure okuba nti yakubiddwa newankubadde yagamba nti tewaliiwo yamutaddeko olugalo kubamu kubacacyankiza oba abawandiise bankaluwa nga amawulire gatandise okuvuga nti full figure akubiddwa ne sekukubwa ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibrake Mukasa. Ibrake nga bw'olaba ku screen bankaluwa gyawandiise yagambye nti yes tetuganye maama Kimuli abadde atwalira amateeka mu mumwa naye nammwe mukola nsobi okutwalira amateeka mu ngalo
waliwo omukyala ku TikTok atwalira amateeka mu kiwato ne mu magulu naye naawe beera mwegendereza nnyo abantu bakambwe nnyo. Mukyala kyali ku TikTok atwalira amateeka mu so Ibrahim Kase yabadde avumirira abakubye full figure ng'amawulire bwe gabadde gatambula wabula full figure yalaga nti tewali kimu kyamutuuseeko. In fact yakubiddeko ku bajjo awo akasimu okwongera okulaga nti ebintu biri taratibu luwombo lw'amagi. Bajjo wanzalamu abaana n'obansulira ate kati oyaayaana. Enfuna obuzibu ng'olabika. Lwaki sisingayo ggwe ngenda kugaba ng'omusingo. Lwaki naye ng'oliwa. Onchekingako. Kyokka bajjo laava ekulumye n'onchekingako. Ate laavu gweta lume oncheke. Wandekera abaana. Wansulira abaana kata onchekingako ki. Ndeka. Ate ni ababo si baana. Olwokuba nakukyawa n'enzizaako abaana b'omusajja omulala. Kati omukwano gukulumye n'owulira ng'ofa. Ogenda olabye ku kitumbwe. N'olaba essambi. Asabe nakuzalamu abakola ddeni enga babo. Tuweereze nno miliyoni nga 5 tulyeko. Ndi wano mu kikadde. Wazaala wa. Wayingiranga wa. We wayingiranga wazaala we wazaala. Kasita wanzaalamu. Owaayo ono bamukutte wano tannasasula byakulya. Nga sina tebo. Nkameza. Obadde ombuuza kwani? Sirakufunisa empisa kati. Bajjo yagambye nti yabadde akubidde ku full figure mukyekingako. Tekyandibwa nti Bajjo yabadde akubye ku kebero baddala full figure yakubiddwa oba teyakubiddwa. Bajjo yakubye essimu ng'akyekinga ku full figure. But wouldn't it be that Bajjo called full figure just to confirm if she had been kale kati nno full figure ojja kujjukira musho gye nakoze olunaku lw'ejjo nakulaze nti ekiro ekireetera amawulire ogamba nti bamukubye emisana yali avuddeyo n'ayogera ku Honorable Namere era ebigambo bye yali amwogeredde byabadde si biwoomu n'akamu. Wabula full figure alaze nti si wa kuyimirira era avuddeyo n'agamba n'okugamba nti emmwanyi z'abalakidde kati mutandise kubanga mubuukira ye. Sooka owulirize. Mbagamba tebankuba nnaku yaabwe. Bajja kuba bulungi. Bwemba sibasiwa lwaki beetakula emmwanyi z'abalakidde. Batokola ki? Bwemba sibasiwa lwaki beetakula. I'm enjoying my life. Bigambo bya full figure. Full figure alabika nga si wa kuleka Honorable Namere yagalagaana. Yagambye nti emmwanyi zaamulakidde kati ate ye gwe baliko mukadde kano. Kati nno bwe tudde wa Honorable Namere wakyaliwo olutalo luli mu kutokota buli ddakiika lwongera kubanga lwesera bwesezi. Olutalo wakati wa Honorable Namere ne Farida Nakazibwe. Kati njagala tulusoosootole okuva we lwavudde paka ne we luli kati nga n'ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Farida Nakazibwe ayina akatambi k'atadde kano nno nga kakwongera kubanga kayiwa mazzi mu bigambo ebibadde byogerwa Honorable Namere. Okusookera ddala Farida Nakazibwe ye yatandise n'okubanga this time alutandika. Yatandise n'okuwandika ebigambo ebyabadde birumba Honorable Namere. Era Farida Nakazibwe ebigambo yawandise yalaze nti Honorable Namere talina kyali tabatiisatiisa. Ne bw'aba akuwawaabidde talina kyaba agenda kukola. Farida Nakazibwe ebigambo bino yabadde abiwandikira omukyala Sise eyalumba Namere Honorable wali e Masaka. Farida yawandise n'agamba nti the supplier does not have to worry much. She also sued me for defamation in 2019. Never showed up at all for any mediation sitting. I only saw her many months later on a media tour, convincing the world how the case was concluded.
in her favor and that I should apologize. I waited for her to share a copy of the judge's ruling. Up to date, I'm still waiting, surprisingly, as she concluded the media tour with no apology. From me, she said, I have withdrawn the case for peace's sake. Of course, some gullible ones believed, and we all moved to the next news. Good to note, though, that not everyone is defamable. So, Farida Nakazibwe bwe yawandiise yagambye nti supplier eyaweereddwa ekipapula Honorable Namere talina kutya. Farida Nakazibwe n'agamba nti ne mu mwaka gwa 2019 Namere yafairinga omusango ku Nakazibwe. Nakazibwe n'agamba nti nze nalinda omukyalo ono ajje tuwogere teyalabikako. Wabula waayita ebbanga ngenda okumulaba abuukira TV eno kweno ne radio ng'agenda wabagambanga omusango weyagenda maaso okubanga aguwangula era nti nze mwetondere. Wabula abalimba tewaliiwo yadde olupapula kuva eri mulamuzi lwasalibwawo ku musango gwe. Byadde bigambo bya Farida Nakazibwe. Kati Namere oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo bwe biti bwe yabadde ng'atuddeko ne Kasuku Koko Wazabanga wali ku mukolo gwa Kasuku live, Namere ebigambo byagenze maaso n'okubanga awandira Nakazibwe si birungi n'akamu oluvannyuma lw'okubeera ng'amugamba nti oyo yafuuka kisekererwa. Nakazibwe ensi yamukubakuba ne sekubakuba yenna ali mu basajja abuukira ava kwona adda kwoli nga n'abasajja atalina kalungi k'abafunyeemu. Because we've seen on X Farida saying you went around doing a media tour saying you sued her and all that, and yet yes, I did. You never showed up. No, she's and then lying. You said you sat at DX. Sagala nnyo kudda mu bintu bya mukazi oyo because waliwo omuntu nga life kama yamumanaginga kati nga lwaki omeggana olumu. You understand? Kama has managed her. Men have taken her to the depths of hell. Ono n'amulimba kino oli n'amulimba ajja mufunira kino oli n'amulimba dokita ate nga biki. So I don't want ndaba si kyamu. Kama says that what goes around comes around. Bye bigambo ebyo by'owulidde omukyala agamba Namere agamba nti oli ensi yamwekwatirako. Kama kinnyonnyola nti what goes around comes around, nti ekigenda kimala ne kikuddira ekyo ky'oba ogenze maaso era okubanga okola. Kati mukadeke kamu interview eno Farida Honorable Namere ayina ebigambo byayogedde ebirala ebyakoseza Farida Nakazibwe okuvaako okubanga atabuse mu kiro ekikeeseza olunaku lwazire ennaku z'omwezi lumu August omwaka 2026. Mu kiro mu interview eyakoleddwa Kasuku ne Honorable Namere, Namere agamba nti yasonyiwa Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe ekintu kino kimuyisa bubi. Soka owulirize. Nakazibwe ayagala okuleeta ebyo ekyakyogerako ki. If I'm not somebody atwala ne sustaining. Ate era ekikyakimanyi tikyamagero intervened ngo omusango batuuse kumpi kugusala expert nga takyayina kyakunnyonnyola Nakazibwe. Ng'ekyamazima omusajja yamulimba. Ng'ekyamazima things went haywire for her. Andrew intervened. She came clean. Nagamba just the guy brainwashed ebintu nebimutabuka kosha's separated with too many people bingi ebyaliwo bye nayogera then byesagala kuddamu kati kuba namusobe namulekera ensi era ensi nemwemanagingira. So omuntu gwe walekera ensi nemwemanagingira oba ontegeera ye ne bwaddamu n'apapala oba olaba sikusirabawo makulu mutuufu ge nnina kumuwa n'okunyiiga sinyize ne bye yayogedde sinnaba kubitegeera. I have only been seeing people sending me screenshots of what people are blasting her biki babani abamukolera zi video basenga asidi abalala bamuga toyina kyogamba kiriza oli yakusinga. I saw some funny comments. People have very silly comments. Waliwo yagambye mboba you at the age where you got your NSSF benefits, you're just annoyed that the other one is a minister. Like ndaba byakweswaza okitegeera sirabawo makulu gonna so sijja kumuwa budde. However njagala okuwa solid examples wakati oyo yayinza okuba nti olw'okuba ayagala okweka guilt
ey'ekintu gye kyaggweera kuba lwaki teyayogera then. I came out in 2020 ng'omusango guno gutuuse we gwali gutuuse ne ngamba nti it's okay. Musonyiye olw'embeera gye mmulabyemu era gyanneeyanjulidde gyalimu. Why didn't she deny then? Nti sinnamanyako ku musango. Why does she come out now when I'm a minister of state? So olaba nti abo abakazi abamu balina bizibu byabwe ate nagga siriwo kusanyusa buli wamu bajjukira nabbajjukira. Ekigambo namusonyiwa kye kimu ku bigambo ebikyasinze okuluma Farida Nakazibwe. Webukeeredde nkya y'olunaku olwaleero alina akatambi k'atadde kuno nno agasseeko n'ekiwandiiko ekiwanvuyirivu era kyolaba era kikeno ku screen. Mu kiwandiiko kino Farida Nakazibwe kyawandiise agambye bw'ati. Kiri mu lulimi lunyaanyibwe. Tujja kugezaako menya tudde mu Luganda. Agamba nti a media tour of lies. When you are a public figure, you are accountable to yourself, your audience, the public you serve, family, and more. Indeed, your image matters, and so does the image of others. You can't continue maliciously damaging others while you portray yourself as a hero stroke saint. Farida Nakazibwe awandise n'agamba nti olutambula lw'omu mawulire wano na wali wabula nga buli w'olaga ojjuzaawo birimbo. Farida agamba nti obeera omuntu atunuulirwa abantu kitegeeza obeera olina embalirira eri ggwe eri abantu bo n'abantu b'okulembera famire yo n'abalala abagwa mu kkowe eryo. N'agamba nti n'ekifaananyi kyo kikola amakulu g'amaanyi nnyo nnyini ddala n'engeri gy'olabikamu eri abantu. Farida awandiise n'agamba nti tosobola kugenda mu maaso ng'oyonoona erinnya ly'abantu abalala wabula ate ggwe nga weeraga nti ggwe mulungi gwe switi w'abantu ate era gwe muzira. In the spirit of accountability, feel free to share a copy of that ruling you continue to claim. Yesterday in another media tour, you insisted that the ruling was past ex parte. Farida nawandika n'agamba nti mu mwoyo gw'embalirira tuwe kopi ya kooti okusalawo kwe yasalawo n'olunaku lw'ejjerawo wabadde ku mukutu ogumu era wagenze kubeera nga olimba nti okusalawo kwasalibwawo ku side eyo nti gwe muwanguzi. As for me, this is an audio of a plaintiff pleading to a defendant to ignore the court process of her own defamation case. Note that after the call which didn't yield much on your side, you ran to media with all sorts of falsehoods. Nakazibwe nawandika n'agamba nti kati eno audio gye mbaleetedde ya munnamateeka wange gwe yamukubira gwe nameere ng'omusaba tugende maaso n'okuba nga tuteesa kumusanga ate gwe kennyini gwe wali oloopye wewalaba tekikoze n'otandika okuba ng'ogenda ng'obuuka mu mawulire wano na wali ng'ojjuza obulimba. Sorry that I had to pull out this audio of December 2021. Even when you went on a media tour of lies, then I resisted the temptation of sharing it because you had a fair share of bad events happening in your life around the same time. You don't kick a man when he is down, but since you are back and are insisting that you saw your case through to the end, I can confirm that you were a no-show at all, dear plaintiff. Kati Farida n'agamba nti nsonyiwa nti mbadde nina okugyayo akatambi kano ak'omwaka ogwa 2021. Oluvannyuma lw'okubeera nti ogenze nga olimba wano na wali era ne we walirimbiranga mu mawulire nasalawo ebintu by'okubeera nti si sharing akatambi kano mbiteeke ebbali olw'ensonga walina ebizibu bingi nameera ebitambula mu bulamu bwo. Naye nga ngendera ku ngombe egamba nti tosamba musajja nga agudde wansi n'engeri gye kiri nti ovuddeyo era osigadde okyagenda maaso n'okuba ng'ogamba abantu ebyobulimba sirina kyakukukolera. There is another audio of insults to the IO when they insisted you take your gadgets for investigations at the forensic lab in Naguru. Of course you refused, but I will keep it at this for now. Farida n'agamba nti kati ate nno ng'oggyeko audio eno waliyo ne audio endala we walemerako we wavuma IO oba investigative officer we baakusaba oleete essimu zo n'ebintu byo by'okozesa ku mutimbagano babyekenneenye Naguru n'ogaana. Audio eyo nayo ngiina naye kati kansooke nkireko awo nsigale nga nkyasiriseemu.
bigambo bya Farida Nakazibwe. Kali kati katugende mu audio soka weulireko audio yali wakati wa munnamateeka wa Farida Nakazibwe ng'akubidde Farida ng'akubidde honorable Namere akubidde lawyer wa Farida Nakazibwe. Soka ulize. Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. I have many missed calls from this line. Who am I talking to? Pardon? I have many missed calls from this line. Who am I talking to? Hey, how are you, counsel? I'm fine. Who am I talking to? Sorry, I was confusing you with a certain chairman in my area. He's called Muyanja. You know, I'm in the NRM mobilization. So in the morning when you called, that's why I said Wanji. I'm thinking his onward call. Okay, and Hello? you are? My name is Justin Namere. Okay. I am the one who took your client to court for defamation. Yes. I was calling you that day. Hello? I'm listening by keeping Because quiet. my lawyer called me late to tell me that whether the mediation was money at midday. Yet, for me, he had told me 2 p.m. And I think at around midday when he called me, I think I was just reaching Buama. Because he called me like 20 minutes to midday. I told him, no, the junior lawyer told me 2 p.m. So I was trying to call you to tell you that I called and called, but you didn't speak. Okay. Pardon? I said okay. Yeah, but for me, my suggestion was, hello? I'm listening by keeping quiet. That if indeed your client is interested in mediation, if indeed she is, because for me, I went to court to clear my name. I know I didn't do what she said I did. I know she doesn't have any evidence implicating me. Maybe the evidence she has implicates someone else, but not me. So for me, I was saying if indeed she's interested in mediation, it doesn't even necessarily have to move with the court calendar. That because the court has said come back on 18th and sit at midday, that is a must when we can go. You can even call me or you call me outside court with my lawyer. It doesn't even have to do with my lawyer. We talk because for me, I want one simple, something that I think is very simple. To just put up a statement and put her what she said about me. Full stop. I don't need a penny from her. I don't need that to pay my lawyer. I don't need that to pay my anything. So I don't think if indeed she's really after mediation, it has got to be at the remote of court. If mediation can be calling me today evening and it is somewhere. Okay, let me suggest this. I've given you a hearing. Court processes work through lawyers. Have your lawyer call me, and you'll be informed of the next date, hopefully in time. Yeah, and also I wanted to find out so that because I don't know what happened exactly. I don't know if you got a date, another date after that date. Just have your lawyer please contact me, because that's how the court process works through the lawyers. Okay, no problem. Thank you. No problem. That is a phone call between Farida Nakazibwe's counsel and Honorable Justin Namere. So Justin Namere, Honorable, yali akubidde lawyer wa Farida Nakazibwe. Mukumukubira nga mukubira mu mbeera y'okumugamba nti kale nsaba tutuule tuwogerezeganye ensonga eno. Koloya wa Farida Nakazibwe nti nedda nze sigenda kwogera naawe ku bino ngamba looyawo ankubire tuteese ate ekirala bino ensonga zikyali mu kooti tetusobola kumala gasalawo nga tetuyise mu process y'amateeka ntuufu. Jjukira omusango Honorable Namere yali aguloopye ng'awaabira Farida Nakazibwe nti ya mukolako defamation oba statements ez'okubeera nti defaming mu ngeri yeefaananako bwetyo. So that is it right now. Bwebityo bikyayimiridde Farida Nakazibwe agamba nti akyalina obujulizi obulala ku Honorable Namere yagalagaana. So Honorable nti watalekera kubanga amwogerako bino na biri ekijja si muntu essaawa yonna.
Kale, away from that, wetutayewa full figure waliwe mwamulabye yabadde ali mu kivulu kya ataakulaba. Wabula omu ku basanyusiza abantu ku kivulu kino ye Wile Mukaabya Kyaline Gu Mahi. Jinja kumbaga abaliyo bebatenda lwaki toba muzinyi leka nawe kugayala ziranga bwenyimba ensimbi ejja kujja esoko linde kyogamba n'aba wano baagala okuzinira kutobuuza oba olaba bebalinga batudde zina muzinyi lwaki obuuza Sindika Mukaabya sindika nange sindika 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 mama sindika sindika Mukaabya sindika sindika mama sindika sindika chichi soko linde kati wano sente zogambye zizi gwe ezinayo yembi Teresa muzino ogenda kulaba sente nga zijja basabo obayagala kuzina ofune sente ate nozina nga wenonyizamu nabo oba ozina teekako akamwenyumwenyu abantu bakuwe ku sente ange sindika sindika anga sindika 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 akamwenyumwenyu 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 Chichi, Tigani. Zinakugambye toyina omulimu naagu. Kati golamye ani ampadde ku ssente wano. Kati nina kyenzudde. Kati kyusa mazina. Njagala nzibire enzinesi. Ekyo kivulu kya ataakulaba akunyoma ekyabaddeyo olunaku olw'eggulo. Ebimu ku bintu ebirungi ebyavudde mu kivulu kino ky'ekyokubeera nti Muzeeyi Dan Mugula bamuwadde emmotoka mpya kapyata. Adene twagadde ne tumulicognize. Ekintu kyonna kikolanga buli mwaka bannaye mumpagire akasente konna akatikiti akavaamu bwe tumala okuggyako bino nga tuwagira bano nga twongeramu abasigansimbi nga batuwa tuyinza n'okugaziyako ntutandika okurecognizinga abantu bangi kubanga bangi gye bali. Muzeeyi Dan Mugula maama ojja kujja bwe mba nkwisa omukwase emmotoka eyo How was it? Muzeeyi Dan Mugula yavuddewo n'emmotoka empya tukutuku. Kale tubakuliseeyo mwenna ababadde mu kivulu ekyo ataakulaba akunyooma kyabadde kivulu kirungi nnyo. A big thanks to Honorable Nyombi Thembo mukulu oyo atwala UCC awomye nnyo omutwe mu kulaba nga abakadde bonna ab'omuziki abaakubanga music oyo omulungi kuva mabega afubye nnyo okulaba nti abatembeeta bambi akoze omulimu mulungi nnyo. Honorable Nyombi Thembo, we commend you for that. Thank you so much. You're really doing a great job. May God bless you and may you continue to do so marvelous and wonderful. Kali tweyanziza nnyo Muzeeyi Nyombi Thembo. Mukadeke kam bane mulaba Katale and Kando. Mwe mubawula abaana abo babiri okumanya ekintu kino kizibu. Ne Kando yennyini tamanyi nti ye Kando ye yanjudde nga Kataleya. Good to see you again. Thank you so much for coming. My name is Katalea and sorry. My name is Kando and I sing with my sister. We're so happy to be here. Nokimanyi nti abaana abo babuzaabuza Katale and Kando naddala nga tobalinaanye. They were
was also this beautiful moment between Nina Rose and Chosen Becky. Was such a wonderful moment. Let's have it here. Young. I'm a big fan of Baba Jibelas. I got spending a lunch. When are you at son of bandit? Just appear to save it out. Now, yet dance. You give me a day. Weekend. Saturday or Sunday. Sunday. Kale mama, I'm going to call you. Mr. Sekajamuga. Thank you. Kale oko kusensebuka kwennyini. Banayi Uganda bobanga wabbibwako essimu yo nga bakubako iPhone. Police ina ebikumi n'ebikumi byazi iPhone. In fact, if you have ever lost a phone nga bagiba yakubulako, Uganda Police egamba nti mugende mukime amasimu gammwe gali wali ku police ekatwe. So members of the public who lost your iPhones, you are encouraged to visit Katwe Police Station with a valid ID of ownership, a receipt to show that you're the rightful owner of that very phone that you are going to claim at Katwe Police Station. So mugende yo musobola okubeera nga mwefunira amasimu gammwe mikwano gyange. So bwobanga essimu yakubulako mugendeyo. Waliwo ekifaananyi. Omanya amasimu gano gabaako ebifaananyi. Kati waliwo ekifaananyi kino abaana kye basinza okuba nga batambuza n'okuwe. Simu eyo baagibba ye bannayuganda temuwoneka. So mugende bannange mwefunire amasimu gammwe. Bw'oba nti essimu yo yakubulako mugende ku police ekatwe essimu zammwe weziri. Kale, apart from that, olunaku olwaleero nakusoma eziri lumu August, Aganaga is having his show. Nasanga show ya lunaku olwaleero festival. But mukadeke kamunga Nasanga festival egenda ku happening. Let me show you a clip of 1 or 2 or 3 days back when Aganaga was showing a lot of appreciation to Winnie Nwaji. Naka Nwaji Winifred. Thank you so much for sharing the moment with me. Webale nnyo ono emukyala gwe nakubira essimu ekiro sawanga nga mwenda oba engamba ngenda mukubira nga ati mukambwe musebo wagambye otya ontyako ki atona balimba tatya bambi namukubira essimu. She responded nangamba mpereza nkole ki mpulirizeemu. The next day yajja n'abikodingirawo. So that is Aganaga ngali ne Winnie Nwaji agena maseno kuma appreciating mu weekend mwana mlezi Mansour Semanda King Sam sajja musiramu ye Mansour Semanda yachaddeko ewa Sheikh Mafo badde yafuna akabenje era ne bafuna muko akadde. Sheikh twebaza Dunda eyakusobozeseza okuba nti wasimatuse accident uba wadenga wajifunye n'otafuna ate buvune bunene nnyo n'obwo bw'olina mukama akusuuse. Twebaza Allah olw'obulamu bwa Sheikh waffe Sheikh Mafo yafuna akabenje ku lw'e Masaka akamalawo emmotoka yonna naye Allah n'amusaasira n'avaamu ali bit week but aggressive nga omanyi omuntu ayagala okukola emirimu gye. Naye nga buno obudde ali ebiti week kabenje kamuyisa bubi alina mikwano gyaffe naye Allah yasaasira ne basobola okudda nga balamu. Tubaweereza edduwa ffenna gye tuli tubasabireko obulamu bwe bayita tebwali bwangu naye Allah akyabakuumye babeerewo batulungamye mu bingi kubanga ffe abeetaavu b'okumanya gye tuli eno tuli bangi. So twebaza Allah ku lw'obulamu bwa Sheikh Mafo. Tusaba kumutima omanye nti wali abakwagala nga ffe nga amazima tetwanditudde ntende newandibadde mulwadde bulwazi ng'oli mu ddwaliro naye Allah aba akukomezaawo muffe tukwejjanjabire gwe tuli tugenda kwejjanjabira tugenda kukumonitanga tugenda kukubeerako tubaako kyeweraliikirira kyonna ali ebibala Allah akuleseewo oli ku nniina ezo ku matuggonda n'emiyembe sinakindi ku bintu byonna ebirungi byateeka mu dduniya talinaga nsonga akyabikulesa kati naffe abantu bemikwano gyo talina nsonga akyatwongera amalibu g'abantu batutoddeko. So tuli basiimu nnyo nze nkwebaza okunjagala
nkwebaza okunfuula muganda wo nkwebaza mu buli embeera wekubira essimu n'obaawo kubanga wekubira bwemba nkwetaaga toli muntu walwali oba kubira tusaage olwekubira amazima mba njampulye ku kigambo kyo oluusi ntererere wendi neoba tozze naye Allah mulungi nti orespondinga kubanga munnange bwebweyamu bweweewa eri Allah fe That is Mansour Semanda. Kale, mukwano gwange wandika mu comment section commentinga ku video eno ne videos endala ezagaliwo ngenda kubanga nkutumirako sheno bwe tugimaliriza nkugambye commentinga soko likinge o commentinge ku video eno o commentinge ne ku videos endala ezagaliwo ngenda kulondayo video emu ngende maaso okubanga nsoma comments mbatumireko mikwano gyange. So commentinga tugenda kubanga tukola ekyo. Abaana abawala ndoza temuwulira buwulizi. Sente zange ez'omwaka omulamba n'emyezi 4. Omusajja wo ku social media gwe najja ku social media aziridde. Kati mukazi wattu kiki ky'olinawo nga pulaani B? Noonya laavu mmasa mpeko oyo omusajja eyamulogera ogwo ogusajja ogwalya ssente ze. Njagala ono saagala musuula ddalu. Njagala abe n'obuntu bubiri ak'omukazi n'ak'omusajja. Njagala abeere n'obusolo bubiri. Wangi? Kale, eyo tuveeyo. Weeki eno wabaddewo okulumbibwa kw'aba influencers ku online. Omanyi ekitongole ekitwala ebyobulambuzi mu ggwanga kyagenda maaso okubanga kifuna ba influencers ab'enjawulo okuli Chicken, okuli Wyke Benda omuyimbi, okuli Christine Nampeera, okuli Outer Brian n'abalala. Era nga babadde bali ku kaweefuba ow'okwagazisa Uganda n'abalambuzi okujja mu Uganda. Omanyi maasa waliwo Uganda Wildlife Authority kyeyakoze ekyokubeera nti bagenda kugula game parks mu September obeere ng'osobola okugenda n'olambulira bwereere. Kati waliwo abatandise okubanga bayomba nti lwaki amabina gakozeseddwa nnyo okubeera nga ge gali mu kulanga okusinga okulanga ebyobutonde. I am case in point naddala video eno. So guys, like I told you, I'm here at the National Park. As I was crawling there looking for animals, wild animals, I came across Christine Nampeera. Can you imagine? This is one of the reasons I like to come to the National Park. To see what I found. Wild animals. First turn around. Jesus Christ. Guys, I will never leave the National Park. In fact, from today on, I'm not coming back to Kampala. That's it. I'm staying. If this is what you can find at Madison Falls National Park, Kawedemu. I tell you, if you know you're a wild animal like me, you come home. Come away. So are there more animals like you? Let's go. Let's go. And I give you. I tell you now, I'm your plan. Together. Cameraman, for you can go back. Here we're okay. What are you saying? Ababadde bayomba ekyabadde kisinga okubayombanga bagamba nti kati omuntu walaba video zino ez'obubina obunene zimuleetera zitya okusiikulwa emmeeme asobole okubanga yeesogga National Park alambule. That was just a discussion online as this week was unfolding. Tukikomezaawo ekyo tetujja kweyongerayo ku ekyo. Kale Mayende quick reporter akoola bannayuganda mwenna okujja ku show ye eriyo ng'ennaku z'omwezi 27 September 2026. Show ya Mayende quick reporter etumiddwa Mayende quick reporter celebrating 25 years in media and performing arts. Omukulu oyo abadde musajja wanjawulo nnyo nnyini ddala akutte ku bantu bangi nnyo mu media industry eno nga nange kennyini kamwakoogera ndi omu ku bo. Omukulu ono agenda kubanga ajaguza emyaka 25 bweddu ng'ali mu kuweereza ku TV, mu kuweereza ku radio, omujjukira ku Dembe FM ne TVs ez'enjawulo ate era mukadeke kamu. Omukulu ono ekikwatagana ne movie industry nayo agibaddemu, abadde mu kisaawe ky'ebyokusanyusa ebbanga ddene. So ayagala abawagizi be mu kukuŋŋaane naye ng'ennaku z'omwezi 27 September
ku theatre La Bonita. In fact alina omuzannyo gwaleese ogujja okubeera omunyuvu ennyo era nga gujja kutandika ssaawa 8 zennyini ate ne ssaawa 1 ku lunaku olwaliwo endaga 2. Bagamba nti emitwalo 3, emitwalo 5, emitwalo 10 n'emmeeza ejja kubeera ku bukadde 2. Theatre La Bonita we tugenda okubeera ebyokwambala tujja kwambala mu ngeri ey'ekifirika giyite African wear. Comedy agenda kubeera mungi nnyo, music agenda kubeera mungi, okuzina, okubiibya, okujajanja, okudigida, okusanyuka byonna mu show ya Mayende Quick Reporter celebrating 25 years in media and performing at Saruna Mubiru ku live band mumanyi. Tomusubwa stabwa natoro omuzannyo tudigida tiyulo ngabo tusanyuka n'okujajaja byonna olunaku olwo. Kabuyesu Mboga, Mzei wa Kazibwe Kapo, Anet Nanduja, Sam and Sophie Gombya, Bruno K. Bonna bagenda kubeerawo ne ba comedians bangi nnyo. Mayende Quick Reporter celebrating 25 years in media and performing arts. Tomusubwa fenna tubeereyo. Kali kyekyo nno ku side ya honorable kali awo tubuddewo katugenda mu byemizannyo then ngenda kubanga mbatumirako tugalewo. Katugende mu sports ngenda kubanga mbatumirako tugalewo. Katugende mu sports nkugambye obanga oyagala okutumirako wandika liking a video eno then commenting. Ate tokoma commenting ku video eno yokka, nonyayo video zagaliwo endala 2-3 ziliking o commenting ko ngenda kubanga nkutumirako mukwano gwange. Kale Arsenal essuubi lyongedde okubanga ligejja nessekugejja lyenna eryokubeera nti mwana mulenzi Vinicius Junior ya asobola okubanga oba wakyaliwo empenda y'okubanga yegatta ku Arsenal. All hope is not lost. Essuubi lyonna terinaba kubanga liggwawo. Okusinziira ku reports n'amawulire agasembyeyo okuva mu Real Madrid gegokubeera nti omutendesi wa Real Madrid omupya omukulu Jose Felix Mourinho yatandise okubanga ayogera eri buli muzannyi wa Real Madrid. Mourinho yafunye enjogerezeganya n'abazannyi ba Real Madrid bonna nga agenda ayogera n'omu ku omu. Wabula kigambibwa nti bonna yayogedde nabo wabula mwana mulenzi Vinicius Junior tebannatuulako kubanga boogera. Abazannyi bonna aba Real Madrid Jose Mourinho yayogedde nabo wabula tannaba kubanga ayogera ne mwana mulenzi Vinicius Junior. Kati abamu omanyi kati essaawa zino transfer ya Vinicius Junior genda mu Arsenal. Arsenal bagyetaaga nnyo wabula ate waliwo n'aba Real Madrid abagamba nti omusajja waffe enteeseganya eziri mu genda maaso zandimaliziddwa n'asigala. Kati Arsenal bafuuyirira lunwe wabula n'aba Real Madrid bafuuyirira lunwe. So buli kawulire akatinninya kasobola okuvaayo kwongera essuubi ku side ya Arsenal ate n'okwongera okumenya aba Real Madrid. So singa waba nti wajiriwo embeera y'okubeera nga Jose Mourinho ne Vinicius Junior enkwatagana tebeerewo nakyo kiba kireeta plus ey'amaanyi oba a positive eyo countingira on naddala ku side y'abanaffe aba Arsenal mwongere okuba nti mufuuyirira lunwe. Nalabye abasajja ba Maniyu abapinga Arsenal nga transfer tebajagala happening. Kati Arsenal gye mwasabira essaala okuwangula ekikopo kya Premier League ewedde gye muba muyingira nate musabe essaala mwana mulenzi amanyiddwa nga Vini Junior asobole okuba nti abeegattako. Kale Arsenal mwana mulenzi Bruno Guimaraes ensonga zirabikanga ziwedde. Webukeeredde olunaku olwaleero ttiimu ya Newcastle emaze okubanga ewa green light eri Arsenal ekkiriziganyiza era bali mu kumaliriza okulaba nga mwana mulenzi Bruno Guimaraes ateeka endagaano wali ne bannaffe aba Arsenal. Kigambibwa nti transfer eno yakumalawo obukadde 99. So they are finalizing the details of the transfer very soon. Mujja kubanga muwulira ekirangiriro ekiri official ekya here we go ekimaliriza ekisemberayo ddala. So mwana mulenzi Bruno Guimaraes just kadde budde wabula ttiimu ya Newcastle yamaze dda okubanga ekkiriziganya ne Arsenal.
wabula Arsenal emaze okubanga ekkiriziganya ne Newcastle. Kino kibuuzo. Timu ya Newcastle kano tekandi bakaseera akakasambattuko kegendamu. Ojja kujjukira nti coach wa Newcastle omukulu Eddie Howe yeyongeddeyo yasiibudde timu ya Newcastle yagirekulidde. Wabula njagala nkulageko okubamu ku basajja ababadde ab'amaanyi ennyo ku Newcastle nga bonna babulidde. Alexander Isak 2024 yali ku Newcastle. Wetwogerera kati ali ku Liverpool era nga yagenayo 2025. Anthony Gordon 2024 yali ku timu ene ya Newcastle era atambudde nayo paka kati. 2026 yasayinize ne Barcelona. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Sandro Tonali abadde ku Newcastle awo. 2024 yaliwo paka wetutuukidde eno. 2026 yasayinize ne timu y'abarafu aba Tottenham Hotspurs. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Elliot Anderson abadde ku Newcastle paka wetutuukidde eno 2026. Mwana mulenzi ono yasayinize ne timu ya Man City. Mwana mulenzi Bruno Guimaraes nkugambye nti enteekateeka zonna zibulako katono okuggwa ne Arsenal. Abasajja ababadde ab'amaanyi ennyo ku Newcastle era kwebadde ekwatidde akaguwa all throughout kuva 2024 paka gye tutuuse eno bonna babulidde tiimu eno eya Newcastle. Newcastle enaasigala ki ekimu oba ebyagirwanya biyinza okugera maaso okubanga biddamu. Awo nno nga tuvuddewo omukulu atwala FIFA mu nsi yonna amanyiddwa nga Gianni Infantino. Abasajja bamusuuziza omugaati oba bamusesemeza. Omukulu abadde ne plan ey'okulaba nga World Cup akwata emigabo egimu agende maaso okubanga agitunda. Wabula gye tukeeredde enkya y'olunaku olwaleero omukulu bamukubye ebigalo. He was forced to withdraw the World Cup set of a plan eyegimu ku migabo gya World Cup. Gianni Infantino yabadde ayagala World Cup ebirenga egimu ku migabo gyayo agitundibwa giweebwe mu ngeri emu oba endala. Wabula abakulu bamugambye nti tekijja kukola. UEFA yamusimbire kuuli bamugamba sebo Gianni Infantino ebyo byogezaako okukola akola tebijja kukola oswadde. tubiganye nesekugaana yenayina. So that is it okuva mu kisaawe ekyebya sports. Kati no katukole ekintu kimu kangende maaso okuba nti mbatumilako tuluyita olunaku tekijja kukola kijja kukola. Gamba nti iye kijja kukola. Kale njagala okubanga ntumira Karungi Goreti. Thank you so much for watching agaliwo. Ayaska Abdu, thank you so much for watching agaliwo. Karungi Goreti nkutumiddeko. Farida Nachejwe, thank you so much for watching. Okola chatendo nyo. Generous favor, thank you so much for watching. Bira webale kuba nti olaba agaliwo. Irene Nalule, thank you so much for watching. Kulthum webale okulaba. Nava webale okuba nti olaba agaliwo. Agnes Joey okola kyamaanyi. Nalunga Harriet webale kuba nti olaba agaliwo. Jacqueline Asimwe nawe okola kyatendo nyonyeni ddala. Nkugambye mukwano gwange kyolina okubanga okola bw'obanga nawe oyagala nkutumireko mu vidiyo eddako. Commentinga ku buli vidiyo yagaliwo gy'osisinkana. Likinga otekewo comment. Nja kubanga nsomanga comments zammwe n'okubanga mbatumirako. Abasidi omususiziri erinnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Mwebale nnyo abatambudde nange okuva gye twavudde paka wano we tutuuse. Dunda Namugereka abankumire ate bw'ali baalaba mwonoonese abawe discipline muterere wabula si kubatwala. Mbeere bulungi agaliwo YouTube channel mweraba.